olwaleero tugenda kusula Butola Malusu na Dokoli wali ku House of Prime Ministers International Kanani tugamba jangu tumaleko ffenna wamu omwezi ogwa February ng'ate bwetunyira omwezi ogwa March as we march together into success tugamba kigenda kubeera kiyitirivu nnyo ate n'enfuufu yonna Mukama agiggyewo otukuba tukedde okutonya amakya g'olwaleero kulanga mirembe myereere ku House of Prime Ministers International olunaku lwaleero kyekifo buli muntu kyagenda okubeera tugamba naawe wonna wooli owulirira Kebere Rwanda Kebere Tanzania obudde bukyakumala okujja n'okutusanga atukyasaba wali ku House of Prime Ministers International ekiro ekyolwaleero amanya Charles James Senkubuge aba maniyu berisize nkuuli olunaku lw'eggulo ondoozo gwaseno nakati gukyazanyibwa sinnabimanya bulungi sirinzeka babuzeeko Omulaso TV nange nyongera okulamusaako najjo wasota sew wasota nyabo twongera okuyuzayoza abayizi abasinya ey'omukaaga abasobodde okubanga bakola obuntu Ombaka Peter Sematimba obuntu twabulabye wabuuse buva 3 principal passes wazijjeeyo era katakyali kwekwasa bali bakwekwasa simanyi waddayo gundi ne bibula wasanga essomero lyavaawo lyafuka supermarket naye kati tekyali kwekwasa kwonna obuntu wabukubye bulungi era buli omu kati takyalina kyakwogerako wabutikidde emikutu gyonna tuganze Mamadi Wamala twegatteko saa 12 zino paka tunavaawo sawali 4 ez'okumakya ensonga tugenda kubeera kati maaso gye bujjakaawo Torch mu week tunulire ensonga ez'enjawulo ezikoze amawulire sabbiiti eno libadde bingi ettemu libaddemu baddewo okukosa by'emmundu tugenda bitunula byonna ne tugamba twegatteko kati tubeere nga tutambula ffenna sooka okuyozaayoza abaana ab'obuwala nti mwebali kusoma mwebali kunyweza kalaamu ne Mukama Katonda mwesigwa eyabatuusiza ku buwanguzi omulundi guno mwebali kubanga abaana ab'obulenzi mwabamezze ebintu bigenda nno bikyuka mpola mpola tugulumiza Mukama Katonda nise na bwire ntule busitemeyo mu district ye Busia mbahesaho mwesi nti muli omutye kuno munyu kwechuli kubaawo bulirwe ebalasa paka huda olw'okutaano esaawa kibe 12 paka kidatu kyechuli olw'okutaano ewenga niye habiri awo lisohero hutubona binge bibere nibikenda munda alo kire kyenyuma byota amanyire kukyobanga akubiro malumaho byosi obengo bitegeera bano otatulawo nise na bwire mbabuuzizaako nnyo nti mwasize mutya okay mwana wange Charity nakuya naye nkubuuzizaako nnyo owekisese wewe bali principal passes esatu kuzijjayo pia Sematimba yakuza atya yafunye 13 yafunye DDB yagije mu fine art ada akola fine art akola literature akola ne divinity na strokinga computer studies ate bina ajija mu fine art manya bia ajije mu divinity bamusajja musumba mulamba byaganye muko dia ajije mu fine art ate ne luzungu nalujja muddi oluzungu omusajja alibiro afuwa lufumuka ufumu yani bali majja nesi nsonga past well tugambe to Max Nungi 13 Max Nungi ya principal agenda ku university ba kiwede kina asinzira cyana asala okubanya asalawo nagenda mu ssomero lyeri mu kyalo eri bamunani Kabukola high school gye yasomedde n'asobola okujja obubonero bwonna naye weewaawo kati olujeje mu lubadde muteekebwako bangi bagamba yagenda okunakuanya ipapulati yasangayo risiti za supermarket ogenda okuleeta ebiwandiiko ne byeveera naye Ssekigozi n'amusaako olukongolo lw'amaanyi yagala okumugjayo naye court of appeal n'emulemezaayo nemugamba nti bano kooti ya wansi mukyali Lydia Mugambe tebamanyi gatta yalina buyinza bonga akakiiko kaali ka National Council for Higher Education akalina okuba recommendation naye kooti yo yakola olukwesikwesi n'emugjayo ayinza obutagenda mu university okusinziira ku bigambo bye yasembayo okwogera yagamba atya nti ye yasomera America so kakati bano banne bavuganya nabo bali ku level eyo local level Ugandan level kati kwe kusalawo agenda tule senior 6 abaletere impapula boze bategeera kubanga eno waneno mu ggwanga kasitoba ngoyina senior 6 kiba kitegeeza nti osobola okola ki kati kitegeeze byo yagadde biwa banne nawuddeko ne constituency yagala gikyusa kati waddembe kugenda olina gyayagadde kubanga obuzibu bwali ku biwandiiko kati kabiterezezza waddembe n'okujja ku president kuba iyo equivalence gye beetaaga ayo bebana abayizi okeluzale kulire batandika nalo yennyini batuwe abayizi abewandisa
mbali emitwalo 10,400 mu 476 senta zaali 12,298 abaatula bayali emitwalo 10,300 mu 429 ate ne batatu abataatuula nga beewandiisa baali 147 abawala baali emitwalo 4,300 mu 625 ate abalenzi emitwalo 6 mu 855 tuwe page eddako biwe obe ziweddeyo kati engeri gye bakozeemu abafunye principal passes esatu abawala abaliko obulemu kuba waliyo n'abawala ate bayise bulungi kali akajjako mangu nnyo abaliko obulemu abaliko obulemu bali luddawa abakola abaliko obulemu baliko obulemu baliko bamuzibe batasobola kutambula ate nga bayise eri yafunye ne 18 yasingire ddala yavudde mu bitundu by'ebusoga sobola bamugatte abayizi abo 205 basobodde okuba nga bayita bulungi tugende kubawaddako bw'ogattagattamu kiraga nti emitwalo 3,800 mu 737 emitwalo 2,600 mu 986 emitwalo 2,300 mu 327 so bw'ogattagattamu olaba nti abayizi kumpi emitwalo 6 n'ekitundu basobola okuba nga bagenda ku university abagwirira eddala bali 1,433 bali bafunyeyo ka principal pass kamu n'aba subsidiary ng'omutwalo gumu 12,800 mu 18 kati abo ebibuzo by'abayizi 126 kuva mu centers 26 byo bikyakwatiddwa kubigambibwa nti obuli awo benyigira mu kubinyakula impersonation external assistance bwebumu ku bukodyo obukozesebwa okulabika nti babba ebibuuzo kati abalina okunyonyola ekitongole eno kikakasa nti ddala obubonero bwe bafuna bwali bwabwe oba tebenyigira mu ngeri emu oba endala okubba ebibuuzo tuweerera amagezi omuntu yenna ng'alina challenges mu bawandikibwa mu bigizo example ya Peter Sematimba ekola bulungi nnyo wano mbako omulala baawo wabira ye ng'omusango kyagenda mu maaso n'agenda n'abisoma oba yaliwo eno yaliwo ejjinja bagenda mujjamu neyewandiisa mu senior 6 n'agenda n'abikola kooti egenda bagamba ni muddemu kuba akalulu tewasoma ng'amaze okufuna certificate era n'agenda n'akuba akalulu n'abawangula bano baluwa kati engeri y'abayizi gye bayise waliwo abafunyeyo emu abafunyeyo 5 kati ne bannaffe baba balina kaperibiliti tebalinayo wadde secondary be bayizi bonna kati abo bwe basobodde okufuna bwe babaze baze principal passes 3 2 1 nga bonna mugatte gubeera abo engeri gye bakozeemu yasobodde okuba oyo kati muzira ina nakwesimbawo kubwa MP kati ate awo owebuvuma ne Amudat oyo abeera serebu wa ku kyalo kalangala aluwa mugundi mu district yonna si ku kyalo kwokka oyo n'ente ziba nnyinja balabika bawala abo ababiri balenzi bawala pakwaki bana n'abanasi batono mu district enambi pakwaki kati osanga nga erimu nga 100 mu bameka ne muvaamu oyo abalala balimu nga 5 ne muvaamu oyo omu abeera muzira n'ate abayizi beerabira ensonga ya quota system olubi bagikozesanga nga ono amanya nti asomedde Kampala bonna bagezi kuba tebajja kumuwa abeera mugezi n'amanya nti kati eno waliyo district zitalina baana naddayo neyewandiisize ewaabwe kitegeeza bigenda okudda abeera amaze okuba nga registration kubanga buli bagiranga quota system okugenda ku government sponsorship nga basinzira ku district gyobeera okoledde naye ndowooza tebali serious tebakyakkiriza nnyo bwoba tozaalibwayo toddayo kwewandiisizaayo era tebakuwa kusinziira okwewandiisa gye bayita punjab jab form kati luli okuwa government sponsorship basinziiranga ku ekyo kubanga waliwo regional imbalance ng'ebitundu ebimu tebabeera ddala ayitiddeyo kati ofe ebeera esigala nga tebalina gwe bagiwadde naye era abaana baba consideringa kusobo district yinza okubaga yonna tebamuweereza mwana mu university kati oyo omu kitegeeza bonna bwe yafunye oba yayisa atya oba atya bwaba ali omu nga kwota twagala tutwala 4,000 Uganda yonna district 135 twagala abayizi 4,000 kati oyo abeera ndowooza ku priority oba yafunye meka abagenda automatically kubanga naye twongera okubayozaayoza abayizi nti weewaawo obuntu tebeera bwangu kujjayo
ffe twabiyitamu ne tumanya akazito akabirimu. Waliwo amasomero ge nalaba gye buvuddeko nga essomero limu lyali lya secondary naye nga lirina abasomesa 12 be basomesa okuva mu senior 1 paka senior 6. Eddala lyali lya primary lyalina abasomesa baali 4 nga be basomesa ebibiina bino byonna 7 naye nga n'abaana be basomesa tebalya mmere tebalina kyamisana. Abaana be basomesa tebalina amazzi ga kutambulira. Abaana be basomesa tebalina bitabo tebalina kalaamu n'ebibiina tebabirina basharinga classes. Ati nenfuna ekirowoozo ne ngamba nti oba gavumenti ebintu binene ebyawulemuko abaana abo okutuula ebigezo byebimu n'ono asomedde mu SC wali amasomero agalina SC ennaku zino ne batuula ebigezo byebimu. Ngeyo imbalance temusobola kubeera naye nga tezenkana kati oyo aveeyo najja neyezimba ne musanga ng'ali eri bonna bujjanga bujulizi nti nze temunzanyisa naye bebagamba abanabaga nayita mutalula ogenda dda mutanulu nedda eyo yetanulu yebabeera boogerako naye kiryani feya nnyo aveeyo n'atula n'abalangira nedda ono kyagambye wekigiramu tebeerayo kota system era kakyaliwo babeera bazita batya job forms job form gye basooka okujjuza nga tonnaba kugenda ate kusaba. Naye abayizi omukulu yagambye nti babeere nga bakozesa omukisa oguliwo okusaba loan schemes ezo gavumenti bawe kasente bagende basome matendekera agawaggulu. Katono nnyo nga tonagenda nnyo ku loan schemes job forms zino bazicharginga sente meka zabwerere tebazisasula bazirira ku masomero naye abaana abamu tebakimanyi nakimanya nti job forms zabwerere nga waliwo abamu abamisinga opportunities ezo nga abamu bazicharginze emitwalo 7. kati awo bwe buzibu bwa career guidance buli omu yenna yandibadde nga afiiringa job forms ezo naye baziteekako sente ne baziteekako ne deadline kuba weewuunye baziteekako deadline ne sente waliwo ekijjamu nange njukira nga tujuze ya muwala wange oyo wesese waliwo akajja mbagamba baba bakola bideeti tezikwatagana nga tulina okuweerezayo sente ezikyusa dates date eri ku ndagamuntu nga ndala naye neyali awandiika mu job forms yateekamu ndala. Bano bakyajingirawo nga tebanaba nakufiiringa bagamba ba candidates nga banaatera okukola ebigezo nti abaana baali bangi nnyo how can a machine make a mistake wana bangi nnyo tiwali kirinza oba kyabakalubirira kati nga bayita wano ate bw'osumagira era ng'ofikidde era kati kubanga bomanyi nti education yo yafuuka business okirabira na ku registration yennyini ebisale ebisabibwa ng'abayizi beewandiisa bagamba P7 emitwalo 3.14 naye eriyo amasomero agasaba kumpi emitwalo 15 emitwalo 3.14 boze batweka mu UNEB emitwalo giri 14 n'ekintu 14 bagasaba naye bakusaba 8 naye olwokubanga nti yeyo market nabo bagamba nti kati ku kaseera ketukwasizza ate buli muntu aba alwana okukubako akasembayo senior 6 nagiranga 16 bakusabanga okugenda okumalayo byonna ng'oli mu 5 yeyo free market economy ya Uganda neze bane basaba abantu nga Pierre Sematimba simu na Uganda ayimu ye muleme kuyitiriza bannabwe asimu na Uganda yakolamu fees ateekeyo fees agenda asome student father jajja somewhere aina bazala aina bakola kibaina namusalirako nerugamba gwa nga emisomo gikulemesa okukola ebintu go back and study genda osome bakogerako bakujereka bakola batya ddayo osome ojja kubanga obitereeza kangu nnyo bamujereka mbabula z'amawulire kati nakati boogere obutasoma buluma bukulu nakati boogere ngani gwe bwali bulumye n'afa ne tumuziika ati buluma bwanga opportunity ejjana yenga tosobola ekyo kye tubatugamba bamuloze ng'ekonstituency ya Peter Sematimba yadipinga bw'okiwulira ng'omaze ogisa ogiwangula nga bagamba nti ate giveeko era Ssekigozi yamulemerako nnyo ya DP ya Paul Kawunga Ssemwogerere eyo ya JB Mutebi abo bonna ya JB Mutebi ng'omala ogiwangula ku kadi ya NRM
nga bagamba nti sebuddayo ebitabo bye awo kyebabategeeza nti butasoma buluma okuze ko ye tebujja kunuma buluma musiru naddayo n'asoma ekituufu kiri bufiiriza anti kwe kuluma okwetugenda nekira kyebagaa nti buluma oluusi obeera ne chance eri abaana nga chance weeri esoma n'otafaayo kati kitaawo n'avaawo yali akulabira embeera yonna yonna ng'osobola okwebezaawo wekka naye chance nejja nga beetaaga bitabo naye tewakifaako kakati ono munaffe eyeepangapanga yekka n'amanya ennaku ye nti ekitabo kyekijja mumuyisaawo ndaba ate bwakuyisaako eggaali okay mawulire gabadde mangi nnyo simanyi tunayegulira eddala eri asukuluyamu olunaku lweggulo nti yavudde mu bitundu by'embaala eyo season gye tugendamu yambalu embalu ndi yatandika gye tukyalimu actually ekyatambula mwaka guno gwonna naye abakugu b'emulugunya bagamba nti akawuka ka mukenenya keeyongedde nnyo mu bitundu by'embaale naye nga kyandibanga kiva ku mazina ne conduct byonna ebigenda mu maaso anti mwegiriisa nnyo nabalingi okwegiriisaawo kwe kuliwo kubadde ogamba lengera kati afaaki amazina gano gali traditional waliyo abanyeenya omutwe waliwo abanyeenya ebibegabega waliwo abanyeenya ekiwato kati waliwo abanyeenya akabina waliyo abanyeenya ebigere waliyo abakozesa omubiri gwonna ate bonna lengera kati n'oli atalina naye agezaako okulaga taliiko wadde kayinki naye ssebo mono weeyo bannamono beebo abalengera bonna bali bize bamwami bunyaasi bonna bali bize bonna amazina gonna ga bubina waliwo omukugu eyannyonnyodde amazina ati okuvaawo okkiriziganya ne bali eri bye bemulugunya ng'okuvaawo ne President Museveni naye yabyemulugunyaako yagamba nti ng'amaze okuvaayo oba nga tannagendayo kati olabira yagendayo okutongoza embalo ng'avuddeyo oba ng'amaze bino byadda byenjogerako nze wa AIDS Commission Dr. Tom ekitegeeza nti tegalina buzibu bwe yadda singa bwe yagenda bwe yavaayo yadda yandibadde akiggumiza naye waba teyakyogerako tewali buzibu oyo wagenda mu sala oyo omira mutya omusinde abawedde okusala oba ono atannaba kubanga akuguka ye mugole naye waliyo practices ezeetaaga ndowooza abo toyinza kibajjako kubanga gundi obeera nga nokubayingira mu ddembe lyabwe awo bayinza n'okuba emmeeza wamala togenda wala ekyo kiringa nga Peace Mutuuzo kye yali agoba abya Peace Mutuuzo nedda yabitabula butabuza ate ye kati nammwe ensonga zaabo mba mujja zitabula kuba yagamba FGM naye ng'ate no si FGM eno emu endala yasooka nayogera ku FGM nayogera ne ku ebyo eno endala giyite modification si mutilation Peter wuuyo taata wa Peter annyonnyola amakulu g'amazina ago okay tubagamba nti amazina abaana begiriisa ate bagamba nti wabeerawo spirit ebeera unleashed mu nnaku zinga zino ekyoyooyo kati bwekikukwatirayo eyo oyinza okwetanga ngaobadde n'abantu 10 kiro kimu kyoyooyo kirigira mu kikolwa ekyo ekyembalu kakati gwe abamu bagenda ne babeera nga bakoze mukolo bukolo abala bagenda ekyoyoyo ne kibakwata n'afuuka ensolo kati tugamba nti bw'ogendayo obeera weetegese obutavaayo nakyoyoyo ekyo n'ogenda ate abantu obaleetera akabasa wabadde egulira eddala gaba gamalaako gamala ebiddala lyabadde lya nzige zatuuse emaganju kati ziri mu kibuga mwe zeegiriisiza zavudde emukono zavudde otuke mu bitundu ebyekaramoja region kati ziri mu kibuga wano maganju wano mu Kampala naye bannaffe ab'emukono bo joze twalabye abakugu bavuddeyo ne bagamba nti ase enzige ezo byefaananyizaako okuba enzige naye whatever the case bagayise mayanzi tugamba nti babitte
aho bali luda mu Mayanzi kati abo bebe maganjo zigenda okufa enjala zireke zituuke mu kibuga kati ezo Kampala banzige ekika kibwezito kuba ti buli omu kati bwakwata bubiri busatu ng'ateeka mu kacupa kyafuuse nga kya bulambuzi anti kakati jjukira nti waliwo akasente ke bagenda okusindika eno wansi mu basentebe n'abantu abalala okusomesa abantu ku nzige kati bw'otwala ekicupa ng'ekyo baba balina kuwa consideration esooka n'abamu balina ke babala bintu byakusika eriyo kati mu nzige mukono naye ate ennyonyi eyajja emmoroto eri aido terina kyekola kubanga ate zeeyongerayo yajja okuzirinda babagaye bafuuyire ekyalayi nga aida awo tenatandika kukola mulimu naye nga yatuuka tugamba enisamala enzige zatusaze enzige buli omu apanga kiki kati kafuuse kabadi kakuliramu kasente naye tugamba bataase butaasa abalimi ebibuka bibadde mu nnimiro zaffe bulijjo baba bagamba nti abantu lwakubanga bayingirira gundi yabyo eya yero lwakuba ya yero eyo nzige ennyini naye ebyo ebibuka bibaddeyo mu nnimiro zaffe bulijjo kiringa ensenene oba olima nosanga ensenene teziba tezeegeza nti zagudde osanga emu 2 3 bagala lwakuba nti bano bayingira gye balinga bibeera mu ntobazi mu biseguusa eyo lwaki baziragira mu ngalo tulabe zibuukako tezibuuka ezaffe wano zibuuka kiro ezo ez'omu nnimiro tuzisanga bulijjo ensenene tereeza nti olina ensenene zagudde tusanga n'ettaano wamala bwe yali ne profesa Makerere ku nsonga eyo y'enzige profesa yagamba zirimu proteins nyingi nnyo enzige zisobola okuliibwa si bwe yagamba akati olunaku lweggulo nabadde ku misingi nange nempulira history waba naggwa no mu kitabo ekitukuvu abamu ku bakola ebyamaanyi ebyamagero yokaana abalyanga enzige tebali basajja bamaanyi nnyo naye nga balya nzige so abantu bazimekete ate teziriiwo zijjewa nzige zitubuzeeko ate batugamba teziriiko ekitwe kinene ebinyonyi ebinda bikirowooza tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda tugenda kuyingira empapula z'amawulire batotodde amasomero agasize okukola obulungi n'abayizi abasize okukola ebigezo amawulire nze gabeera gambowa nnyo ng'ebibuuzo byakomyewo gonna gabeera amawulire ga bigezo ne tofaayo tujja kunyweza abantu agadali ga bigezo ojja kunyumirwa tusesetuka tukomawo tugenda kubanga amawulire gano tugayisa mu wangu tujagendako mu ebweru katono olukusawa emu tuyingire touch mu week when we do analyze ensonga ngabo zirabise mu wiki yonna okutwalira awamu ani agasookamu Muhammad Wamala front page y'olupapula lwa Daily Monitor eriko bannaffe abayizi abasinia ey'omukaaga abakola ebigezo omwaka oguwedde balaze engeri gye bayiseemu wano bangi nnyo bajaganya balaze n'amasomero agamu n'abayizi abasobodde okubanga basinga bannaabwe ojjagigula ogisomeko wano papula lwokubiri lwonna kumpi empapula esooka ennya zizagira ddala ebibuuzo n'abayizi engeri gye basobodde okubanga babikolamu bawa obujulizi balangira gye bayitamu bala baali balwadde nabadde mumuliro omukulu ng'ayogera yabadde komishona yabaddaani ngagamba sciences abantu bakyamukola bubi nnyo ensansa akyalimu obuzibu yabadde mwami Dano Dong secretary general naye ate n'agamba n'abantu n'abaana nti ebimu bibalema bya kitumbaavu tebababuza omukolo gwa katuze katya ate nga banyumya mbaga nakwanjula kutwalira wamu ekibuuzo omanyi babitubuuzaga ne bitulema okutegeera olaba gaana agamu ng'akiteekawo n'ekikye yatuuse n'okugamba nti waliwo obuzibu abantu tebasobola kwawula bigambo ekigambo nga pattern ne partner pattern ne partner obutasobola kubyawula nga bawandiika emboozi okubanga babanga bamanyidde bino ebintu byabwe ebyokukozesa essimu okusala obugambo obwo otasobola kuanalyzinga bigambo kukikwatuka okukiwandiika awandika bintu birala nnyo kasitaalaba n'asomamu bw'ati ebigambo nga 3 nga kifaanagana n'agenda naye zimu ku challenges ezikyabatawa newunyiza nnyo ekyakatuse katya tebababuuza katuse katya nga tebakimanyi abaana ba senior 6 n'aleeta kwanjula aba senior 6
naye nti tuli batogera bwetyo nga ndikyakubali ready tie naye nga kyakazo katata mu maki kizibu nange simanyi kizibu sebo Daily Monitor wandisa olaga nti ababaka baganye katono nnyo nga tetunaba kuvaako ku bigezo ebyafulumye minisita Janet agamba nti bagonzeemuko ku bubonero bwe kubayingiriza abaana abakola sciences bayinza okuba nga babuwanika nnyo ne kiviirako omuwendo mutono ogw'abaana abakola sciences weiti yaabwe ku elevo nga bavudde ku olevo wansi mwana abaana bayita nnyo era nage nafuna obuzibu n'oyo omuwala Charity Enakuya mu arts zonna yali afunye nemugamba ne president atugamba kati sciences you must work hard ozikole you must era kati ebibuzo twali birinanga banagwira banajja kwekwasanga bagenda okuva mu olevo nga history alina literature alina english alina naye alinamu mu mathematics nemugamba tulina ne math bafunyemu ekano ka distinction tugende ati yafunye 3 principal passes wekalangala abekalangala tubatunulidde nelise joji kubanga muwala we kota system ekyaliyo eri abayitayo fe gye tujja okuyita eyo tetwagala kosi nungi twagala ba engineer kituufu katubasabire abamu tebalina bikozesebwa naye wabula kye bakola abasomesa babasomesa bakozesa butabo abaana baveeko tugende ku mawulire amalala obugamba egambye nti egenda kubanga etereza enguudo 6 highways 6 ekyogeddeko wano omukyala nakawuka kwali kagina ate munnaba kutuuka mmwe mukyala tukyamala kuzimba aerodrone katumala okuzimba aerodrone wali mu Albertine tujja kubajjukira ate oluvannyuma wano bagenda kutirinyi palisa 10 enguudo zino ezeeyo highways abakyala benyigira mu byobusuubuzi basabye East African Community ekole ku nsonga za Uganda ne Rwanda bagamba nti bafiiriziddwa ensimbi empitirivu nnyo kuyamba lwaki ensonga zino teziggwa I was texting someone ngamba East African Community tugendamu yaki nga tekola why are we dying to join the East African Community and from the start amataga fe Kenya bagaganye Rwanda batugaliddewo Tanzania twekaza bwekaza Southern Sudan abantu bafa bafiirwa ebintu byabwe teri abayamba ekolegana ne East Africa kiri mu muwa national ID teyitawo ne passport zennyini era mwazikanira wano kakati awo nenze bagaba kati lwaki balwa bi passport betutajja kwetaaga mu myaka 10 solution eryejo kwegatta tufune president omu anti kati ekyo tekirina okusembayo tekiyinza kutandika kati tekisoboka kuba buno obutono bwe bugaanidde okubeerawo common market bikoze bitya free trade economy biganye okubeerawo ebisoboka kati buli omu afa ku bantu we need a Hitler ate tunabawo generals tunabawo generals basatu omu afuke Hitler waliwo kikyentegeeza waliwo ali over ambitious tunabawo generals basatu mu region yen omu afuke Hitler oba Silver Kiri atukube fenna atufukamize naye akyalwana kulabika nga bagatta oba Kagame zonna atandike eggye ly'e Rwanda lisoke liwambe Uganda liwambe Tanzania awuzigiri kumu tulumbe Kenya ne Southern Sudan bwe batukuba okufa kutandikira ku bakadde ne kujjanga kuserengeta mpola biyinza okuggwa nga ffe abavubuka ffe tuliwonga n'ogwo omulembe kati n'ekirooto kya mwami lumu kiba kituukiridde ekyokutta abakadde tugobe enguzi awo tutandika gundi nali yange yali yakubagoba ku mirimu sikubatta oba si ekyo kaguta abakube oba Uhuru Kenyatta Uhuru si jeno wamanyi aja asobola okuwambayo ebyo ebintu bimatalinga he cannot otanza wadde okuwamba Silver Kiri aba bajaze bayita ebintu byonna bemwogerako ebyomusango twavaayo dda kiba kiganya ate munnange tukole tutya olwo jeno omwana tegeka olutalo nga banne tabagambye agule mutanka agule buli muntu amutendeke nga ffe wano tukola ne mundu zaffe wano wansi w'emmeeza ogira buti lutandise otandikirawo kirooto oba tuli ku mpewo I'm telling you abantu babeera n'ebintu mu mitima gyabwe naye kirino kireka tekijja kukola
tokiganye abantu okwegata begasula babungereza eva mu European Union si kyangu naye nga tebola omukago gwa baguzimba dda kuva mu sematali eri ne gutambula paka tubivuddemu ne bano just kugatta muntu munnayuganda myaka ebiri kubagatta bugasi naye kiganye ababaka baffe baganye bakubye akalulu ne bagaana ekyokukugira ababa bawanguddwa mu bumyufu bw'ebibiina obuteesimbawo ku bwannamunigina baganye akati ekyo bagenda kusigala nga beesimbawo they must be free and free means free without strings attached NRM yalisinga okufiirwa mu kintu ekyo nga bamala okugenda mu kamyufu kati kitegeeza ki mbeere fair mu kamyufu kammwe kyekiyinza okutereza the best candidate win otherwise mujagenda maaso nga muluzinga aba best candidate nga bafuka ba independence katulabe kana akokusimba banyweze kamyufu akoko abikonde akomugongo jabawulira akomugongo bana ekintu kino ekyokuwera akaveera ndowooza kifuuse ng'omukago gwa East Africa lwaki tebakivaako anti balina okubanga batambulira wamu era bonna gwetoyinza kuwera nga ate munno yaleeta producinga ono nkyalanywa balikuddamu tawanyani bawera obuveera mu Uganda. They don't have capacity. Bananyini buveera balina abakulu buveera balina sente mpitirivu nnyo ba politicians baffe baavu nnyo. They will keep on bribing them era bajja keeping on nga basirika. Therefore the Kavera talk should not be repeated mu Uganda wano ebyo tubiveeko lwakuba simanyi kusoza nandisoozezza nekinkirese. Minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Jane Acheng agamba nti wagenda kubeerangawo enkola ey'okugema ekirwadde kinene ekya yellow fever. Enkaka babadde waliwo manipulation ey'obutabo obwo abalanga baba tebabagemye na bagema naye naafuna bufunyi katabo Kyambogo egambye egenda kurikolinga oba okuyitayo kasanvu abaana be batikira nga balooza tebatikirwa bulungi zaaliko errors n'endala quality si nnungi babagambye mutandike okuzikomyawo batereeze nti ebitabo ebitawera bazikuba bubi abaana abali mu district ya guno East African Court egenda kutandika okuwulira egirimiti kandi ne baana nabo bennyini musajja wattu mabirizi omusango mugusome bajja tugambirawo nti egirimiti bagijjeewo ekikyasoboka mpozi nga tekiri Uganda bagusalira wa Tanzania museka biki ebyo mulinga bagamba nti amala byatumalira biseera bino bino okujjako bujja mu mawulire kugamba nti alina naye kyagamba nti avaddewo resistance obirese genda eyaloopa genero bajja mubuuza where was he is he a general abaana bali mu district ya Park mweyagala bajeno tanyeze nagwe agenze kubirala genda kubirala bandibadde basoma bulungi naye obutabanguko mu maka bususse ate bukosa abaana mu bitundu byeyo kiyinza okuba nga kiri ya Park naye nawe bwe kiba nga kiri mu maka go oba nga kiri mu kitundu kyo neraba n'ennyumba abaana bwe basula ova omuntu ogenda okukola ekigezo ennyumba zeeyo bwe ziri mundu oyinza okusanga nga mulimu ki TV ekiflat screen ekinene mulimu kiwuufa mulimu kifridge wali ayinza n'okuba nga afumbiro owunaakutese piti nenga DSTV dish ng'abadde ademonstrating njala musajja wattu oba amusuulira obwana ennyumba zaabwe bwe ziri so n'ekirwadde kya malaria nakyo kyagenda mu maaso okubanga kitugomya bannaffe aba Teso region amawulire gabaddemu eriziri peji ezisooka zizabadde zinkanze ndaba bwemukwogera negamba bulijjeewo agenda olinonya nange ndiraba neti ze bagaba abantu tebazikozesa obutimba mwabutwala kubuvubiramu balabukolanga kadaali kakati awo toyinza kunenya gavumenti abakatuliki abali mu kisiibo mulina okuzza obujja enkolagana yammwe ne Katonda ekyaffe kitandika ku Monday renewed every month no question about it ensonga y'okulwanyisa enzige bagiwandiseeko wano bagambye nti Uganda eriko abasirikale beyateeka mu bifo ebyenjawulo ebyo bigambibwa okuba nti enzige zaali zeegiriisa nga zifukiddeyo za tabbu okuzirwanyisa basente besimanyi oba mwafunye kasente katuuseeyo eyo
naye enteekateeka yaliwo eri ey'okubawa ku ssente mutusomese Bagenda kufuna bwendaba ku buno. enzige enkola ntya 16 obujja buno billions bagenda okuba nga bafulumya kwe bagenda okubagabira bagumiikirizeemu katono banaye baseeteri banagumiikiriza paka ddi tebalina kyakukola ze enkalala z'abaloozi tebanazirabako zaki Mwakanizi wuno agambye nti bagenda kwapiringa baagala kulabika nti bafuna dialogue oba okwogerezeganya ku bbanja eritubanjibwa Secretary to Treasury Keith Mwakanizi agambye nti ssente nnyingi nnyo 48 trillion ezitubanjibwa zeetaaga kubanga tuulatuula tulabe engeri gyetuyinza okubanga tubikakkanyamu. Gendako mu sports katono tetugendayo. Makisitule wuuyo agambye nti lwaki yalonze Kaliisa ne Lukwago. These are statements. Lukwago namulabye ku interview wano nga abaana bamubuuza abaawo wano bennyini ng'agamba nti omupiira nali nguvuddeko nga bulengenda mu kisaawe nga mmenyeka naye ne wabira abaana ba mujibu abambi ba mujibu agamba ddamu naddayo ng'alina okusala kiro 20 n'adduka ng'adduka okuva emunyonyo paka Kajansi kati bamuyise ku ttiimu y'eggwanga ate tugamba kooki nti muyiseewo example ezo nnungi nnyo abantu bagenda ne bagiving up on life nga bakyalina plans ebiseera bingi nnyo mu maaso. That's a lesson eyo njiri kuwaayo nga bwegwanidde tugamba that was very good. Mwalonze bulungi wano waliwo kemboozi eri ku muko gwa Namunya abatuuze abali eyo mu bibiri bagenda kubanga basengulwa mu bifo webiri ennyanja Nalubaale yatendewalirwa amazzi ne ganjaala mu mayumba g'abantu naye ate wansi wano waliwo agambibwa okuba nti pasita eyakwatiddwa n'ebyambalo ebya militale naye nga yagamba nti talina musango gwonna ndowooza olusi kyejo abaana ba Katonda kye tweteekamu n'oyambala ekyambalo ofaanane rank eyo kasitebera nga camouflage yaabwe ebeera military hardware biba biddayo gye byava. Okay, mujja kumbayo amawulire agava ebweru ago mugakomyawo. New York Times afulumya mu ggwanga eri America awandise ku bulumbaganyo bwabaddewo olunaku olwajjo abantu 33 wabaddewo air strike eyakoleddwa mu bitundu bya Israel. Turkey yalumbye n'ekuba abajaasi era abagenzi okulabika nti mu kitundu kino ekya Idlib 33 bafudde bulumbaganyi between Turkey n'abaana bannaffe ate babadde kyabatake balwana waliyo remnants obubinja bw'abatujju obwasigala nga bugenda mu maaso okubanga butadde ensi eyo ku bunkenke so wakati wa Syria ne Turkey. Syria ewagirwa bannaffe Abarasha ate Turkey nayo erina amaanyi geerabise nga eyongedde okubasaako so bagenze okukasuka ebikompolo ebyo byatiddemu bannaffe Abatake 33. ensi erabye coronavirus etta abantu bayitirivu ate nammwe ne mugenda mu maaso nga mwetta it's very bad. So bagawandiseeko nnyo empapula ezisinga zonna ez'ebweru ziwandise ku basajja abo 33 abafidde mu lumu kati bagamba 33 nojja genda okuwulira nga bali mu 1000. So embeera ya kubanga obulumbaganyi bukyagenda mu maaso mu bitundu ebyo ebyenjawulo. Air strike says zigenda mu maaso nga zikasukibwa okulabika nti balina obutakkaanya n'okulwanyisa obubinja bw'abayika. Ye pulezidenti wa Turkey omukulu Tayyip Erdogan avuddeyo n'agamba nti tebayinza kutuula butuuzi ate nabo bajja kubanga beesasuza obuulyawo mu ngeri emu oba endala. Ebungereza olupapula luyitibwa Independent lumaze okuba nga lufuluma nalwo olunaku luno olwaleero bawandiise gano mawulire gannaku waliwo omusajja mukulu ayitibwa Christopher Suarez myaka 55 wetwogerera kaakano mugenzi naye ng'ono yabadde akola skydiving ne bamuwa parachute yabaddemu ekituli okukakkana ng'ali ku ttaka ebisago biyitirivu nnyo bye yafunye okumuddusa mu ddwaliro teyazza engulu. Baagibadde mu butanwa bannenga yakikuddeko yagenze kubanga bagirika ava mu bbanga najja nga alata n'apima nga natuuka ku ttaka n'asika parachuti ye neyeggula kati yagenze gigula nga nfu yabadde eriko ebituli era bw'atyo teyasobodde kuwona bamututte mu ddwaliro ng'alimu kaakalamu naye olw'okuba nti obuvune bwe yabadde afunye bwabadde bwa maanyi nnyo era bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi. Zitaalo nnyo.
olupapula lwa Guardian luwandise ku kirwadde kya coronavirus tikyeri sankuuli bugenze okukyolwaliro nga vice president w'eggwanga erya Iran akwatiddwa ekirwadde kino naye akiina kuba lutwalaga vice president akola ku nsonga z'abakyala n'abaana kisoboka kakati munnaye bwolaba nga tekitalizza bakulu kakati olabira ddala nti kigenze vice president mulamba kiri mu bakungu kati Sub-Saharan ani oyo? First case detected in sub-Saharan Africa as Where? stock markets. Chanti kyeyongedde kitabuse. Ono vice president omukyala bamuyita Mosuma Ebutaka. Ye vice president akola ku nsonga z'abaana n'amaka. Alina ekirwadde kino. Lusu akulaga nti minister eno Irani minister omubeezi ow'ebyobulamu naye bamuzudde ng'alimu ekirwadde kino kati ne vice president wuno naye bamuzudde alimu ekirwadde kino kati bwe kiba nga kitandikidde mu bakukunava aba gavumenti kitegeeza abantu awansi bo bali ku njega ddala abantu 17 be bakafa mu ggwanga erya Iran. South Korea bagamba nti kakati abapya abazuuliddwa okuba n'ekirwadde kino bali 256. So Iran ne Italy ate ekyo kirabika nga kyongedde wakati ate bagambye nti kati abantu abafa outside China kati basinga omuwendo ogufiira ddala mu China mwennyini kigenze kati kituuse mu nsi kumpi 5 endala eziri outside China okulabika nti kyongera okubatabulatabula oyo Pence bamuwadde obuyinza okubanga yakyogerera mu ggwanga eri America kuba ye Trump yadde yekangabiza nti we on top of it naye ne bavuga nti nedda ssebo kino ekirwadde kyazze era kyamaanyi nnyo kyagenda mu maaso okubanga kikuusa ensi zonna akagiri. Baase ku mukyalo oyo omukyala we Belgium yanywedde ebiragalalagala. Yabadde aliko akabaga akamu kagenzeeko naye ng'ebiragala byanywa ebyo waliwo kye bayita babagiyita ecstasy pill. Ecstasy banaffe ababa bagenda okwegadanga batera okubikozesa ebikerenda ebyo okulabika nti bafuna maani power. Kati ono yakifunye yagenze okunywera girasi gyanyweddeko ng'ate juice gwe yanywedde oba ekyokunywa kyanywedde mu ccupa eyo kyadde kirimu kemika eyo gye bayita ecstasy pill. Teyategedde nti mweri. Teyakitegedde kubanga era n'omusango baguguddewo nanti kikozesebwa abakyala n'abaami kati awo mu mbeera eyo kyamusse mukazi wattu lwayisewo ennaku 5 n'afa kuba kirimu hallucinations ez'enjawulo ekirabika nga tekyasobodde kubanga kimutaliza. Mbuuza buuza tebanga enkomerero y'ensi egenda kutuuka nakyo kisoboka olwa byonna ebigenda mu maaso ebirwadde obutonde fe abantu. China bwebanga eremeddwa ekirwadde nga kitandikidde mu nsi nga China nga wano ekirwadde kitandikira wano kyebola nekirema kuyingira buyingizi mu Uganda ne tukikonteininga naye ekirwadde kyannaba kyekyo gwe bayita ssenyiga obusenyiga n'abanga kati ali mu nsi 50 ne ba vice president ogambye balwadde ne ba minisita balwadde. China yalina proposal ne bagiyita yakiyejjega ng'abantu bali mutwalo gumu ngigamba bonna abali detected battibwe. Tubasaanyewo busaanya tujje twere n'ekimotoka tukeere tuve eri waggulu lubiri esesi tukkirire paka ewa vice president eri wansi buli akirina. Olupapula lwa standard lufulumira mu ggwanga erya America naye luwandiise ku nsonga eyo ya coronavirus nga lwo lugamba nti mu ggwanga erya Iran ne Australia amasomero gaggaddwawo n'ebifo ebimu ebyolukale basooke bagezeeko okulaba buno obulwadde bubafuula bubateeka ku stand still inat ontegedde kyegamba obunkenke. Omusajja yava China eggulo yatwebye igalo nebugamba tujja kwetaba muzanyi wa for 2 weeks tujja kutadinga nga standing order bweziteekeddwa okuba tumuteeke mu incubation. Omanyi nti very soon liigi y'Ebufalansa bagenda giganamu abalabi batandise dda ekinavamu neye Bungereza nga nayo bagiganamu abantu kati ensi n'abazanyi bennyini nga batyo okubengenda abazannya beekoonako behaginga beesika wansi oli agamba nti ono mumanyi gwenzanya naye
kikubye nnyo economies z'ensi zonna kumpi almost bonna bonna bakiriko 2008 abantu bangi abakafa